Akayimba ako kabeera kasuffu nnyo era buli omu akeegomba okukawulirako olunaku olumu mu bulamu bwe. Here comes the bride. Eno ye Saturday edition ng'abaagalana Moses awamu ne Edith Naabirye baakatende kati we twogerera nga beewangulira obufumbo obutukuvu. Ndi Margaret Namwanga Lukwago okukwanjulira emikolo gino. Tulokalire olabe yonna gye bayise okuva mu kkanisa n'okutuukira ddala gye basembereza abagenyi baabwe. Tata amaze omugolo mukwasa ekkanisa era tata tukweyanziza kutusabe oddeyo ku kifo kyo. Nandyagadde okumanya oba waliwo omuntu alina ensonga ey'amazima era ng'ewagirwa ne mu mateeka lwaki Katende Moses teyandiwasizza Edith Naabirye mu bufumbo obutukuvu. Omukono gw'oyo gwenjagala. Oyo abuzeeyo engalo ez'amaanyi. Aleluya. Kakati nno osirikiranga ddala paka Yesu lwalidda kubanga tosobodde kwogera olwaleero. Omuko agenda okugaba Edith Naabirye gwensaba ajje wano aweeyo mwannyina eri mukoddomi we. Mukwatireko ku kimuli ekyo sebo muko kwata omukono gwa ddyo okwase mukoddomi wo. Olinayo ebigambo by'oyongerako? Moses ikwana zange Naabirye iri kome bulungi. Haleluya. Omukono muyivu tukweyanziza muko okusobola okuddayo. Omuko muyivu amuwadde mwannyina amukuume bulungi abiisizza mu bwangu. Kakati nno mukyuke mwetunuulire. Nze Katende Moses twala gwe Edith Naabirye okuba mukyala wange gwempasizza olwaleero
era ngenda kwagalanga Kristo bwe yagala ekkanisa. Nja kwagalanga, njanga kussaamu ekitiibwa, nja kukuumanga mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, okutuusa okufa bwe kulitwawukanya. Era bwetyo bwe kulayiridde mu linnya lya Yesu. Edith Nabidye. Okufumbirwa kwe Katende Moses. Okuba mazze wange kwefumbiddwa olwaleero. Nja kwagalanga. Nja kugonderanga. Mu bugagga ne mu bwavu. Mu bulwadde ne mu bulamu. Okutuusa okutwawukanya. Akatimba ako onguulire oba yeye. Yoyo yennyini? Yono yennyini Kirisina. Katende Moses. Okufumbirwa gwe Katende Moses. Era nkuwa empeta eno nga ekirabo ekyokwagala kwange. Okwagala kwange kuli gy'oli wekka. Naalekanga abakazi abalala bonna. Nenywerera ku ggwe wekka. Nkuwadde ebyange byonna eby'omu bulamu. Era nanywerera ku ggwe obulamu bwange bwonna. Mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nangirira nti ono ye musajja ne mukyala we abafumbiriganiddwa olwaleero. Era Katonda kyagasa awamu tewabaawo omuntu yenna akyawukanya. You are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, raised the dead. Buli kintu ekiteekebwa mu buwandiike kiba kikulu nnyo. Obufumbo si National Park nti bakyalayo buba bwalubeerera nga Mukama ye mubeezi. Akadde keeko kakuteeka mukono ku satifikeeti okunyweza ekintu kyabwe ngamba ekirayiro n'ebiragaano bye bakubye. Wano nno akayimba Victory Belongs to Jesus nako abayimbi bakabayimbidde. Sebo ne banyabo, ekiwandiiko kya gavumenti kyo kiikino. Haleluya. Era ntwala omukisa guno okubakwasa ekiwandiiko ekivudde mu gavumenti ya Uganda kati muli omwami n'omukyala Katende. Nga
bamukwasa bestman oyo ye alina ebbaasa mwawummuza bwe munaava mu hanemoon nga mubanja byonna kakati ng'ekkanisa naffe tugaba ekiwandiiko kiri kyekya gavumenti kyekikolera ddala mu mateeka kati kino kyekyaffe ng'ekkanisa kyo kinyuma kutimba mu nnyumba nga bw'okiraba kinyuma bulungi biri byabalooya kati n'olwekyo obufumbo buno bunywevu mu mateeka ga Uganda naye ffe ng'ekkanisa olukwasa kino tetuddamu kugatta kati tetwagalayo sitoola endala yonna buli kusomezebwa konna kwe mufuna mukanye musonyiwagane basebo ne bannyabo nziramu banjulira omwami n'omukyala Katende waliwo omugole ayinza okusanyukira ku mukolo gwe n'akwagaza okufumbirwa enkya kyokka nga si byakwesooka Edith essanyu lyalina lyamwoki wagonja ate nga ne Katende bw'akuba eriiso ku kimyola kye wamma tebasigala kyekimu dansi abaagalana bano balabikanga baasoose kubukolera rehearsals laba essanyu